mugende mutunuulire Mengo ffe gye twali tumanyi. Kaakati abaana bwe twandibadde tusuubira Mengo be baali abaaba be basajja nga ba Mayanja Nkanji abamanyi ebyafaayo abaana baabwe abaali bamanyi ebyafaayo n'ennono zaki za Mengo. Mayiga ataddeyo bameka bubumbulira bamuliika bonna bagumba. Olina gw'omanyi owamuliika ali Mengo, olina gw'omanyi owamulwanya Muli, olina gw'omanyi owa Mayanja Nkanji, olina gw'omanyi owa Bubeka Kakyama Mayanja. Kati Mengo entuufu yeeriwa? Mengo entuufu kasita baagijja mu kubeera culture institution ne bagifuula ekkuŋŋaanyizo lya ssente awo wewali ettabu. Mengo yava ku bantu kye basuubira. Ekyokubiri, bwe babadde basiba abantu ba Mengo abaana ba Buganda n'abali mu makomera eddoboozi lyo lyenkana ki? Tubadde mu bbanga lyonna ery'ebyobufuzi lye tutambudde nga buli ayeesimbawo ajja n'akima ku masannyalaze Mengo. Whether oli member wa parliament, gwe ensonga z'otugamba Ssemasonga ettaano ogenda zirwana na baani? Enkukuta gy'okukutamu ne gavumenti ng'ate esiba abaana b'abantu ate n'obayita mu nkuuko obayita basiru kwenkana ki? Nze kankubulira amazima, tekyali kivulu kyojja kulabaawo nekiddayo nekitereera okutuusa nga Mengo eziddwayo ku nnono zaki zaayo. Fakiti enkulu eri ku Mengo kusirika 2 mu baana ba Buganda. Abaana basibwa, abaana battibwa, buli kimu kikolebwa ku baana ba Buganda ne ku ggwanga okutwaliza awamu. Kabaka bwe yayogeranga ne gavumenti yaddirizanga. Nigamba bannaye kitubadde tukola kiki? Kikyamu. Kabaka buli kye yavangayo n'ayogera. Katulayo tutuuse ku mbeera nga ne Kabaka ekiwandiiko ky'anaasoma akyereetera. Ngera tunuulira bintu ng'olaba bize bwentu obutuuzi ku TV bwenti mbasize kulaba mawulire ndaba n'ensoma ne body language basinesinkana. Era ekimu ku bingaanya okuzaala ennyo kyekyo. Nze omukazi ananzikiriza mumanya ate saagala kukola luusi ndege era bwe mba nsaba sikola ki ompaawunguza. Ate mu basajja mu Uganda muno abaali abagezi nga nakati tebannaba kuddamu kuzaalo tuzzemu kulaba Kyagulanyi baali abo Mayanja Nkanji n'Abubeka Kakyama baali abo. Era Mayanja Nkanji nkujjukiza kano yagenda n'akola strike e Makerere okuba bafumbye emmere embi n'agobwa ku university. Naye gavana omuzungu ku bwongo bwe yali amanyi obuli mu mwana oyo yagamba basale ku musaala gwange atwalibwe mu Oxford University. Yafuna diguli 3 mu diguli emu. Diguli 3 mu diguli eki? Ibi byafaayo 3 ebyenfuna amateeka byonna yabikola mu diguli emu oyo Mayanja Nkanji. Abaana be baliwa booleese mu gavumenti y'e Mengo okumujjukira bonna yazaala basiru. Baraka tulina ekintu kye batuzimbira e Mengo. Kati kansembyeyo ku kino b'okukuta nabo mu gavumenti baleese bakandideeti baabwe bafulaga beyala kika ki? Eyo n'ensonga mu Buganda ewaabwe tusimbyeyo baliwa? Ewaffe wali baatuleetedde n'atukunda. Gundi wali bataddewo Eliya, wali bataddewo Desire Muhoozi Ekiboga. B'okukuta nabo position ya Buganda singa bayitamu Mukomansimbi Katushabe empiki wano niwagaba ewaabwe tusimbye yaani
era gwe nga Katikkiro tosobola kulaba kintu ekyo. Kati ffe Abaganda abatalina bifo byonna mu gavumenti yo ffe ne tulaba ebyo. Ayi n'otukolera enkuuka tujja Emmengo. Ekyo kikafuuyi. Mugende mumaleko omwaka. Hapana. Mudigidde musanyuke. Kaakati abantu bayagadde kulaga Ssaabasajja Kabaka nti okulwawo okwono kuleesa ebizibu. Byabakama bakuba mu nkanya. Abadde ayina kugamba kuba luli Museveni yagamba banziba. Yandibadde agamba Museveni nti kaakati mita ziga n'abiri ffenna katugakozese wabeewo omuntu ayemulugunya akalulu kano. Leeta ababa aba NRM bamala okuba akalulu bagende ku mita 2 balabe nga aba Nuupu tebabba kaki kalulu. Naffe Nuupu tukuuma akaki akaffe. Chairman w'eto commission yavuddemu ekigambo mu bannaddiini era nzimbe kuba wa ddiini yoyo simusabira. Byabakama yagambye nti nkyayimiridde we nayimiridde ndi omuntu wamala okuba akalulu wadde waki ewaka. Salongazi nti section weeri ekigendererwa kyo kigenderirwa ki Byabakama alime kisaagiramu. Teri ajja kuva ku polling station ekyo bakulimba wangi. Tewali munnayuganda nga yeetaaga enkyukakyuka kubanga olutalo kati lusigadde ku polling station. Obuwagizi bwa Kyagulanyi buli omu abulabye. Buli omu obuwagizi bwe abulabye. Kaakati ku ssaawa eno olutalo lw'omukazi omukwate tebalukeberera mu feesi. Bo balulabira luba mu bisambi. Kati asaagira ku enjala wezakutti. Kaakati obuyinza ffenna we tulina okubujja ababwetaaga n'abo abaagala okubulemerera buli ku polling station. Bisambi abanaafa abanaawona naye Bwabakama aleme kuzannyira kalulu k'Abannayuganda. Kati olwaleero Kyagulanyi ne bwajjawa ne Mubende n'alya ku capati Museveni aziwera. N'alya ku capati akeera aziwese obanga azikoledde etteeka. Capati yasooka ngoye za uniform eya NUP sibwe kyati n'ajja ku bukofiira n'ajja ku ngato za NUP. Kati wuuyo ku fulaaka ku capati watayinza kutuuka. Besigye yategeera abaana bano nga bukyali nti bakolera siteeti Bambuuga Basegona bonna yabamanya ne bamwetooloola naye n'atya ne babeera untouchable. Nga ugamba bwe mbakwatako nina baliwa. Exactly. Ono Kyagulanyi Ssentamu yatadde buti. Ani yasigadde alina ekitiibwa kwabo kyobadde obawa. Teboogera kati ne tudduka okuwulira. Actually Mpuuga kati bw'ategeka press conference. Mpuuga ng'agenze mu nkuuka n'abamuwerekedde nga n'abawerekera Chairman w'LC wano tebamubanye obungi. Uganda tekyayinza kufuna serious investor. Tulina baki tekisoboka. Ensi etalina democracy ateredde tesobola kubeera na serious investor. Kuma kugula obukyalina obuli muno bulina ku booda. Obulala bukola chapati muno kali muno oyinza n'okasanga kakola Rolex. Temuli tetulina serious investor n'omu. Kirumira va ku ba investor baffe. Temuli. Nete mutuyambe tebunakola butya za mbizi. Kubanga bwe buje businga okulya. Tebunnamanya weziva bungi bwa. Tulina bakyalina gwe muno abakola plywood. Investor. Bwebe bigundi genda obuuliriza ani nannyini factories ezo. Mbulya bagamba mbusale. Kinkugamba, we don't have a serious investor. Investor ajja kuleeta ssente ze mu ggwanga mu kifo kyamanyi nti democracy wagamba nti abatuuze tebagenda mutunulira nga threat mu kitundu. Bamuwero kaminga buwero kaminzi to connecting naye for business purposes. Tubanirizaako basebo ne banyabo mwenaje musinziro kubanga mutugobereramu balo kubanga je muli ebbanga libadde ddene tubulangana mukkiriziganye nange mugaane ebitufudde bize ffenna bingi
So season bwe politics, let's agree nti mwami Kirumira okumufuna kizibu ate nange nyina byembamu ebimfuula busy. So n'olwekyo tuzze olunaku lwa Saturday drone ne Muzeeyi Kirumira tuzze naye program eno nagaano gigaba lwa nsonga bulijjo ne bulijjo abantu bulijjo balina kye bawuliramu emirembe bwe baba bawulira mirembe munze ne mwami Kirumira buli Saturday saagala ngitaataaganya abantu batuuka okufuna endowooza ye bano banaaba batya kale babuuzaako ne bagaa mwasibye mutya buli omu gwanga alyowangaliramu mwebala okubanga gye muli mwami Kirumira waali ababuzeeko wamala babuzaako tutandikire tugenda kulwawo bingi ebibaddeyo weekend namba nebbanga ddene litumaze nga tetunyumyamukko lunaku lwayo Mungu aba tusobozesezza okuba nga tujja tuwayeemukko babuzeeko bannange mwenna abatulaba abatugoberera mwenna bannayuganda abali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga kantwala omusagu n'okubalamusaako mpozi n'okubakulisa ennaku enkulu ze tuyiseemu Happy New Year tugenze mu Happy New Year ate omwaka ogugenda okuba ogw'enkyukakyuka wagukonfaminze era n'okubeetondera mu butongole bannange mubadde tuludde nga tetulabagana nga temuwulira kye tuliko naye tuli mu byabufuzi nnyo politics Uganda anyuka ddala akadde katubula ne kugandika nzire wano nkole bannange sigamba ne tuba tubajemedde naye ebyokukola kati bingi naddala ku ludda ffe abali mu nkyukakyuka bingi bye tuyitamu n'abalala bye batakola ki bye batayitamu ate bye batalaba n'olwensonga mutusonyiwe ebbanga limulabye nga tetusobodde okuba nammwe ate ng'ebintu bingi ebiba biriwo ebiba byetaaga okutegeeza eggwanga naye akadde bwe buzibu bwaffe kale tutandikire awo lwaleero ennaku z'omwezi ziri 3 mu butongole tubula ennaku 11 okutuuka ku lunaku lw'okulonda era ogambire ddala ennaku 10 kubanga olunaku olwo olusembayo buli mumu abeera mu ziba 14 15 sirubala 15 tolubala ezo naye nga kampeyini isigaddeko zitambudde zitya kampeyini twayawukana wano bw'obadde opimapima otya bw'opima eno ku jjajja n'opima eno ku muvubuka kiri kitya kampeyini z'abapulezidenti zitambudde bulungi n'okusingira ddala ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'eza Muzeeyi nazo mbadde nziraba newankubadde nti mubaddemu amakuuli mangi wabaddewo tiyagaasi nga muyitirivu ne kubaako okubwa kw'abaana baffe nga kuyitirivu naye abaana ne balaga obuvumu obw'ekika ekyawaggulu nti ddala kituufu beetaaga enkyukakyuka eyo mesagi nno ebadde nnene nnyo mu kampeyini z'abapulezidenti ennaku zino zonna abantu babadde balaga essuubi eddene nnyo ku sayidi y'enkyukakyuka yonna pulezidenti gy'atambulidde ate ndowooza okujja kwa Larry Madowa kulina kinene ate kukyayamba wasienieni kubanga obuvuyo obusinga obungi bwakkakkana simanyi oba wakigenderera kasita yatadde ekimentale eyasooka simanyi ebizeeko byonna bagenze bakkakkana nga badda mu layini era neebaza omwami oyo okubaawo kulina kinene nnyo kyekuyambye ku side opposition abandifudde bandibadde bangi naye fujjo lyakendeerako okuva lwe yatadde documentary eyasooka kale ennaku zino olaba ntaleera abasibu befuwa empisa tebabulamu naddala mu kaseera kano nsuubira tugenda ate kulaba bingi nnyo kuba tutandise okuva wetugamba Wambwa waayotera tugende wali na kutuuka Gonja waakalira awo nno waba wamutawaana nnyo wewakubya n'omwoki mu ngalo ntegedde awo kakati nsuubira gwe bw'otunuulira kampeyini nga bwe zitambudde zituwa kisuubi ki kwatulaba both sides kwenaalemu ne Nuupu kuba competition weeri bamubalaka baabula ekyo nandala Mafaabi yabaddeko muno kyaganye n'abantu 10 baabuze nasangako n'ekiboga abantu baali bamwenda bwe yali alina drone oba 3 zatambula nazo oba 4 naye ku byonna ku ba presidential candidate bonna nga ne President Museveni kwali abasobodde okutambula eggwanga bino ebitundu 9 ku buli 10 abadde Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Museveni tamazeeyo naye ebibyo biganye
Kampeni zikoze atazimazeeyo. Kaakati asinze okutambula Robert Kyagulanyi Ssentamu asinze okulaga obuwagizi mu ggwanga ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nabadde ntunuulira CNN ennaku nga 2 emabega nga balina kubala waabwe era ng'alaga nti akalulu ka Uganda katambula naye nga kakulembeddwa Kyagulanyi Ssentamu. Ate zino opinion polls endala zetulaba zo zivaawo nga lwane Uganda waffe tewali muntu njagala opinion polls zetwasinganga okugobera ennyo zalinga za barometer. Yes. Si kya buli muntu nti weekweke mu kisenge ofulumye opinion polls. Never. Ne opinion polls ennalabye ezakwadde ku CNN. Si lwakuba nti ndi wa National Unity Platform naye zaalaze figures entuufu eziri wansi ku kalulu ako. Naye era nga nabo balaga nti Kyagulanyi Ssentamu akulembedde President Museveni. Byabaddeko nga byagundi analysis yabadde nnungi nnyo era yatutta akadda akawambuko ku CNN. Naye ebyo ne mbiraba nendaba kampeyini nga President Museveni atudde mu kkubo. Bimu byerabira awo nawo yabadde mu kkubo n'asiba emmotoka, abalwadde tebatambula, abagenda ku nnyonyi teri kutambula, abalaga wati wali n'atuula mu kkubo n'ayolesa obuyinza. Naye n'abantu yabadde ayogera nabo nga babadde batono nnyo naye abantu abakoze loosi mu kaseera ako tebamanyiddwa bungi. Naye ate ekyasinze okunnewuunyisa ku byonna yabadde Byabakama. Mu press conference Byabakama yagambye ebirala byonna abirabye naye tannalaba katambi ako nga President Museveni atudde mu kkubo. Awo nempanikira Byabakama. Yenna azisulamu. Omuntu yenna bakweka nsonyi. Byabakama. Nze kyogera wano right from beginning nti Byabakama is a cadre mwenale. Era ekyo talina bwayinza kukyega. Naye akikkiriza. Kaakati byonna byakola byonna bw'oba obyewuunya ate oba tomanyi ggwanga Uganda. Era nsuubiza ensi eno nti tulaba bwe nalabye message eyo n'enzizaako zonna zajja akola. Kyagulanyi bw'atambula agamba Kyagulanyi yakoze ensobi, President Museveni tamunyegako, ne ba presidential candidate abalala aba NUP bw'abajjamu abanene abamu mu gavumenti bayite wano opposite kubanga wansi baba tebajja kuvaayo, obuwagizi tebabuyinaayo wansi. Kaakati byonna byazaakola nze nina essuubi nti ate ono agenda kuba mubi nnyo okusinga ne Ssekkono. Byabakama. Kuba Ssekkono bwe yalaba embeera egaanye yalinnya ennyonyi n'alabulira eggwanga. Akalulu ne kalangibwa mu nga tunatuuka ku kiri ekyokwogera kw'abakulembeze. Abanaddiini abasinkanye isi njawulo ki gye tusuubira? Bannaddiini kye bajje mu Electoral Commission tebajjeyo kirungi. Naye okujjako mpozi kye tuyinza okwebaza ekyavuddemu nti twategedde pozisioni ya Byabakama. Kyekyokka ne baasobodde okwambula Byabakama ne tumanya endowooza ye. Kuba baamubuuzizza ekyogoba abantu ku polling station. Kuba kati eno akalulu keeyolese nti kali ku ludda lulala. N'ono ayina kiki kirala. Kaakati baamubuuzizza ekibuuzo ekyo n'entunuulira Byabakama. A full section mu Election Commissions Act weeri eragira omuntu mita abiri okuva we balondera atuulaawo akuuma akalulu ke. Nze nsuubira Byabakama bakuba mu nkanya abadde ayina kugamba kuba luli Museveni yagamba banziba. Yandibadde agamba Museveni nti kaakati mita zigana 2 ffenna katugakozese wabeewo omuntu ayemulugunya akalulu kano. Leeta ababa aba NRM bamala okuba akalulu bagende ku mita 2 balabe nga abanuufu tebabba kalulu. Naffe nuufu tukuuma akaffe. Chairman w'Electoral Commission yavuddemu ekigambo mu bannaddiini era nzimbe kuba wa ddiini yoyo simusabira. Byabakama yagambye
nti nkyayimiridde we nayimiridde ndi omuntu wamala okuba akalulu adde waki ewaka salongazi nti section weeri ekigendererwa kyo kigenderirwa ki. Ekyokubiri bano bayinza byabakama ayinza okuba nga azanyira mu buyinza bw'ayina kati n'atamanya nti busobola okudwayinga eggwanga lino wekyetaagisa. Ekisookera ddala nti bwe banaaba nga omuntu abba kalulu ngeza bugeza ng'abbaka pulezidenti Museveni aba alina okubba obululu n'abalansinga ne ku paalamenti n'abba obululu n'abalansinga ne ku bakyala kumenya emupi okitegedde. Abantu batadde sente zaabwe mu kalulu toyinza bazanyirako. Abantu baagala nkyukakyuka nti Nabagabe bw'abanga Nuupu ye nga ye agenda wangula ekasana kijja ba kizibu okugamba nti ate kati Museveni yaba awangudde. Kati kitegeeza olina okubbira Museveni nga bw'obbira n'owe n'ali okusinga Nabagabe. Ngereza Kasanda because we wali opposition y'amaanyi gye tulabako. Okitegedde? Kaakati ekintu ekyo byabakama alime kisaagiramu. Teri ajja kuva ku polling station ekyo bakulimba. Tewali munnayuganda nga yeetaaga enkyukakyuka kubanga olutalo kati lusigadde ku polling station. Obuwagizi bwa Kyagulanyi buli omu abulabye. Buli omu obuwagizi bwe abulabye. Kaakati ku ssaawa eno olutalo lw'omukazi omukwate tebalukeberera mu feesi. Bo balulabira luba mu bisambi. Kati asaagira ku enjala wezakutti. Kaakati obuyinza ffenna we tulina okubujja ababwetaaga n'abo abaagala okubulemerera buli ku polling station bisambi abanaafa abanaawona naye bw'abakama alina okuzanyira kalulu k'abannayuganda. Era nakugamba wano nti akalulu kano kafaanana ka kinaana tewali kalulu ke kafaanana. Ebigambo ebyo byabakama yabikozesaako kalulu akawedde. Kaabe Badru Kigundu Kaabe Azize Kasujja Kaabe gundi ono yate tuyinza nakumwogerako Baseko ono yayiseewo. Kyanjawulo ki ekiri mu kalulu kano mwami Kirumira? Ekyenjawulo ekinene nti abantu baagala change. Bwe tulabye CDF ng'awa tulabye pulezidenti ali mu kuvuganya ate bw'awa amateeka naye mu kulonda. Bwe tulabye n'akulirira akakiiko k'ebyokulonda ate nga kanya ne bakandideeti ate abali mu akalulu kano kankyukakyuka. Ebbanga buli pulezidenti lwalwa ennyo mu buyinza mu nsi yonna si mu Uganda wokka. Amateeka g'oba otadde gatandika obutaba ku sayidiyo. Otandika olwanagana n'amateeka. Exactly. Twali wano jjukirayo omusajja omu yali amama Mbabazi n'akola etteeka erya Public Order Management Bill. Njijjukira. Bwe yali agenda ejjinja lyasooka kukwata ye nerimunywereza ddala. Kaakati gano amateeka gonna baagakolanga bakyayina ku maanyi mu bantu. Kati saawa eriwo gabuze. Tewali kino nti mubuulira muzeeyi nga ndi mu kamera. Teri pulezidenti yenna asobola kulwanagana na generation change. Abaana abakulidde ku mulembeko n'ogwawangula. Ekyo bakulimba. Ate kyayambyeko ekintu kimu nti abaana bano abavubuka bategedde kibeetaaga. Beetaaga obuyinza. Ne bamanya naddi ne bw'okubujja luddawa. Kati bamanyiyo. Oyagala kukaza nti omulundi guno abaana abo bali ready okutekinga. Abaana bano ku 9 abantu bali serious obuyinza bwabwe babwagala. Nze nakugamba juzi wano ng'ebbanga likyaliyo. Nenkubulira nze ku myaka gyange kyekyandibadde kikolebwa. Yali Pulezidenti Museveni n'aba NRM okulaba nga tufuna political dialogue. Bwebanga political dialogue yagaana amaanyi tegali asenga buli mukazi awasa ambazzi. Bangi ensi nyingi nnyo kati nsobola Algeria ze zimu ku first world zogamba ndi mu byokulwanyisa za amaanyi nnyo.
naye ate pulezidenti wali yagibwako maanyi g'abantu. Abantu nga bakuŋŋaanye kikyamu, abantu kye beetaaga bakimanyi, gavumenti naye eremeddeko. Kaakati olutalo luliwo nga 10 15. Tugende kukwogera kwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Yatugambye nno kyagwa asomba abantu. Ekya pulezidenti Museveni ne Kyagulanyi sente ozijjawo. Kozi narrative y'ebisiyaga ekyamwogerwako. Kati ekyo baakiviirako ddala. Kakati naye baleekamba sesi kati kambawo kino lino eggwanga fe abawangaalidde kuno nange kanjogere nga Kaziwe Kapubo yagamba muri Katumba bwe yababuza sebaavuga oba obula nze kuno nduddeko naye fe abaludde kuno tulina betulaba ne tuseka ne batugamba akolera state benyini be bajja nti yabaddeko ate mu state ate akukolera ate lwaki oyogera akukolera ki ekyo ekyamaanyi akolera ki ekyamaanyi ekyokubiri sente azijja mu bisiyaga eyo diru neegwa kati sente azijja wa Kyagulanyi akati ekintu kya Robert Kyagulanyi senta mu kisobedde abantu ekisooka nti engeri ekisooka buli omu yenna gw'ayinamu essuubi generation emuyinamu essuubi ate nkibagamba bulijjo n'abalala abali mu NRM munda abanene nawe essuubi balina mu Kyagulanyi. Teri gavumenti ekyuka yonna ekomyewo n'eddanga mpya. Mubaamu abakadde. Mubaamu abakadde. Kakati ababeera ku opposition ene ebbali bacontributing ebitundu 6 ku buli 100. Ebitundu 4 biba mu gavumenti eri muki. Mubaamu certain percentage ennene nti baba bakoze bingi eby'obugagga byabwe nga baagala babisigaze singa ensi eba ekyusizza obuyinza miki mu mirembe. Abo information bagiwaayo gwe teweebuuza Robert Kyagulanyi Center mu pulezidenti wange information agijjawa agenda okukola kino nga kino kitambudde okitegedde. Kakati ebyo byonna ekya sente za Kyagulanyi ekisooka yazze muyinza nga simwavu. Of course. Ate bannayuganda bennyini kibalina okumanya Kyagulanyi talina kiyeetaaga ku ggwanga. Oba ali president oba tali president family yasigala ali bulungi. Asigala ali bulungi. Mazima. Kati abannayuganda bafunye confidence eyo. Nti ayagala tukulembera talina bigende. Alwanirira ffe. Bannansi. Ndegede. Takyaliko pati ekyokubiri takyaliko NUP. No. Tekikyali ekyo. Era kyovulaba ndi slogan ye yakutte eggwanga nazzaako n'ambuleera era ey'eggwanga eyakutte eggwanga. Kakati Kyagulanyi Center mu yafuuka wa Uganda ate tewali twakisomesaako wanedda. Ne tugamba bannayuganda nti tewali pulezidenti yenna oba munnayuganda yali ayagaddwa kwenkana Robert Kyagulanyi Center kati ajjeewo ekya Yusufu Lule. Akulembedde Yusufu Lule. Kuba Yusufu Lule baamwagala nnyo ne basala ne bajeti y'eggwanga ng'abantu tebagikoze eki bantu be basala bajeti. Naye olwaleero luno buli region yonna ekola eggwanga Uganda eyagala Robert Kyagulanyi Center. Taliiko ggwanga, taliiko tribe, taliiko ki, taliiko si bakazi si bakadde buli omu yenna agamba essuubi liri awo. Kati intelligence ya Museveni yamugaye Kyagulanyi asomba abantu yonyisa ogikubyemu bituli. Intelligence ya President Museveni gavumenti eno omuntu eyalina intelligence esinga nze gwe nali mmanyi yali President Museveni. Oli atali ono bali babiri. Bali babiri. Aliwa n'aliwa. Waliwo Museveni yasooka wafu wa 85 ne tujja mu 96. Ono aliko era kyovula nti akatabo ka Mansadi kanaatera okusangulwawo. Baakagoba katale. Tekakyalina makulu kubanga byonna ebyakawandiikibwamu byonna bisanguddwawo. Nenga ya papa wandika akatabo yali amanya anaatera okufa kiki? Museveni teyapapa bupapi naye okulwawo okwo kwe kwonoonye byakoze.
okitegedde ndikwegamba yabadde ebirungi weebi that's political inertia byagazi naye nga tabadde yafumbye 10 point program eza NRM zonna zagazi naye nga yali zaali nnungi yali afumbye kati onooteekawo eriwo abaana bali mu makomera abali mu makomera bavumiridde emyaka giri 5 giweddeko tugenze ku myaka emirala naye ate abazaala bano boosibye ate boosaba akalulu bakwongera obuyinza wali okirabyewo abazaala bano abavundira mu makomera ate bw'oyagala bakwongera obuyinza kinenemu ekyo kintu kiwanvu omuntu kati onoonya otya akalulu okanoonya mu baani abaffe bali mu makomera ozeera naffe kennyini tukulonde ogende e Busoga bawayiswa bali mu makomera odde wane waffe abaana bali mu makomera ogenze onusala birete naye omuggalidde egundi wembala si wembala nabo baggalidde nawuliri nabo bemulugunya lwabwe kati akalulu akagenda okukumala owangula eggwanga ogenda kasinziira kuki oba waliwo poyinti emu ebadde esigadde mu ggwanga wane badde beezaawo Pulezidenti Museveni magye naye amagye ge gatandise okuba abantu emiggo kati tutya ab'amagye nga bwe twabatyanga ku Gwamini nga bwe twabatyanga ku Gubuti ate ne twegatta n'abayekera okulaba nti gali amagye g'eggwanga gakola ki gavaawo kati ow'amagye tekyabanga na mu tteeka lyonna munnamagye ali mu yunifoomu y'amagye okuvaayo n'oyogera ku nsonga z'ebyokulonda ng'otandikirewo ng'oli mu yunifoomu y'amagye oba omaze okuzza omusango ogumu kusingayo bunene kubanga omulimu gw'amagye kuuma nsalo ya ggwanga si byamunda mu ggwanga bikwatidde kuwa obutebenkevu bw'eggwanga gwe mulimu gwo naye ebigambo ebifubutuka mu ggwanga kati oyinza n'okwebuuza ani afuga Uganda tamumanyi kikulima ye Mwami Museveni ani akati message ezifubutuka mu buli nsonda eno taata bw'ayogera eno omwana n'addamu tukwate ki kwata kyokutte byonna biva mu nju ebiba terikyali ggwanga byonna biva mu nju ya kati kankubulira ekintu kino nti n'omuntu eyakola enju yali mugezi buli kisenge kirina empisa zaakyo mu ddiiro we tuliira bw'oliira ku buliri okuggyako ng'oli muki empisa z'omu kisenge bwezireeta mu ddiiro ekyo kya bulalu kya bulalu kati eggwanga Uganda bwe tutuuse olwaleero mbasabira ffenna tuyisabire naye nsaba ekintu kimu byabakamu tukola nsobi mu kalulu k'abantu nsobi ki gy'omutiisatiisa nze saagala kumutiisa era simutiisa naye mumusaba atutwale mu kalulu ak'amazima n'obuki n'obwenkanya alidde alye atalidde adda waki naye bwe tudde emabega kiki Uganda kyetawadde Pulezidenti Museveni tenamuweera mwana we kalulu kiki mwana mumuwa akalulu ate kaliwa yandibadde yeesimbawo ajja naye kiki kubanga ngenda oluusi nembeera eka neewuunya ekintu kimu Museveni ali myaka 86 wulire nga bwagamba myaka 86 emituufu giri emeka simanyi kuba sinze muzaala naye bwagamba 86 ne tuba nga ayagalayo emirala 5 naye abalibwanga omu ku bagagga abasinga obugagga mu nsi yonna ku bagagga be tuyina bapulezidenti mu Africa ate ye ali wala nnyo naye ne neebuuza ebyobugagga byakuŋŋaanyiza agenda kubiryako ddi akuŋŋaanya mpisi byabazukulu ali betugamba kakati nze kye nali njagala ennyo mu NRM kyo kyannema era kye kyanzijamu ekintu kye twalina okukola ekisemberayo ddala kwe kukakasa nti eggwanga Uganda tufuna pulezidenti asoose okudda mu maka ge waka n'atuula
ekirala nsinga okwetaaga mwenale tewali kirala nikigaana kigaanyi era olwaliro akalulu kafuuse ka kiguli. Tugenda kuba tafuna kadi mu National Unity Platform ebintu bitambula bitya badde Sokolo Segona Bampuuga Bedi Bwanika Yosibagala Kakande ekintu kimu ono omusajja weno Kakembombwa tekamwa kibafuna kadi Kakembombwa tekamwa Basegona ekizibu kye balina kimu tuyinza kulwana n'amaanyi g'abantu. Ekisookera ddala nti abantu bashifutinze okumanya kwabwe ne bakujja ku babaka ba paalamenti kuba kati ekintu ekiriwo ekyamaanyi ennyo okukyusa ggwanga. Buno obufu bwa paalamenti bakyabuwa nnyo paalamenti tebabuwa budde wabula babuwa obudde mu ngeri bwe tebanoonya wali ambuleera. Kaakati abakulembera olutabaalo be baba balina ambuleera tebaagala batawaanya. Gwe yajja nga tebakuwadde ambuleera haku togenda kulaba kalu nkulayirira teri muntu yagenda ku tiketi ya National Unity Platform ne bagikuma bakina Segona kati olawano okuvaamu kwa Walukaga Electoral Commission era baneenewuunya buwangaala olaba bingi. That one is already precedent ku bantu abazze basome mu myaka egy'obukulu ku Electoral Commission kye yakoze. Naye okuvaamu kwa Walukaga ate tekuwa Segona maanyi kuyitamu kwa wadoli Magoola era bagenda kakuba n'obusungu bakongera abavuganyani Segona wawasigaddewo babiri naye otuuka ekiseera omuntu n'akubuuza nti ku kitenga n'ejjembe otwala ki tomuyita munne ekitenga nedda byonna si birungi naye waakiri ejjembe ekitenga kinywa muki musaayi awo abantu basimbawo nye Segona tabanga kyekitenga Segona tayinza kudda ekyo ne bwakola atya tasobola bano babakina Mpuuga bonna bbe Mpuuga boba namubbe no bwe tunuulira Kyagulanyi oda ya Kyagulanyi njagala okutegeeza ekintu kino olwaleero nti okuuma eddembe Kyagulanyi kwakubiriza aba National Unity Platform ng'eddembe Uganda lyeri era njagala omuwulire olwaleero akulembera eggwanga lino ng'aliraga gye liraga ate tekyali NRM Kyagulanyi yaliri mu maaso bw'agamba abantu nimuveeyo tukwate fulaaga y'eggwanga gavumenti egamba n'okukwata fulaaga kibi okutunda fulaaga y'eggwanga kuba kyemmanyi efulu section weeri singa oyuza fulaaga yaki eggwanga naye okutunda fulaaga y'eggwanga tekirina buzibu bwonna. Naye olw'okuba nti fulaaga eno Kyagulanyi yasala amagezi nassa fulaaga eya NUP n'awanika ey'eggwanga kubanga amambuka n'ebitundu ebirala bonna si ba NUP ontegedde naye baagala ekyenji yaki y'eggwanga fulaaga n'egattawo. Kati olwaleero Kyagulanyi ne bwajjawa ne bubeende n'alya ku capati Museveni aziwera n'alya ku capati akeera aziwera obanga azikoledde etteeka capati yasooka ngoye za uniform ya NUP sibwe kyali n'ajja ku bukofiira n'ajja ku ngato za NUP kati wuuyo ku fulaaga ku capati watayinza kutuuka capati mere y'abasibe todayo kulya capati y'abasibe kugamba ndi nsobi nnyo okulya ku capati naye mwami Kirumira kankubuuze gwe bw'otunuulira bano abantu abajja independent bwali busungu oba kituufu ground yo yalina kirala ekintu tekya bwali busungu. Kati njagala nkuwa ekintu kino nti Besigye yalemwa okulembera eggwanga naye kyamulemesa okimanyi bwali butiitiizi. Besigye yategeera abaana bano nga bukyali nti bakolera siteeti Bampuuga Basegona bonna yabamanya ne bamwetooloola naye n'atya ne babeera untouchable nga ugamba bwe mbakwatako nina baliwa exactly
ono Kyagulanyi Ssentamu yatadde buti. Ani yasigadde alina ekitiibwa kwabo kyobadde obawa teboogera kati ne tudduka okuwulira. Actually Mpuuga kati bw'ategeka press conference Mpuuga ng'agenze mu nkuuka n'abamuwerekedde n'abawerekera Chairman w'Olusi wano tebamubanye obungi. ate naye nga bulijjo ade tagendayo mu nkuuka ade tagendayo kubanga oberera enkuuka bannanga abatulaba mu mbeerera amazya bulijjo omusajja oyo Mpuuga agenda mu nkuuka eyo bulijjo tagendayo. Ekintu kye mbadde mumanyiddemu kyatera okugendamu Misinde simulabe mu nkuuka. Nalabye ne ku mazina nga Sseggona azinira akalulu. Ebyo byonna bibatuusizzaako Kyagulanyi. Kyagulanyi nkugambye ate amunyiigidde nnyo nze mu mayi bamwita Ssemujjuŋŋanda. Ssemujjuŋŋanda atudde ku kamotoka waggulu atudde mu ntebe wuyo azinya amazina wuyo akubye raapu neŋŋamba bano intellectual waffe. Yakola ensobi y'omu ku basajja nze be nali nkyayagalamu akatono ku opposition naye teyamanya wa waayina kubeera. Omanyi mu mupiira ennamba gye bakuwadde oteekwa okumanya ensamba yaayo. Otegedde? Ekyokubiri tugenda ne tutendereza bano abazannya emizannyo naye paati gy'ozannye either ekubbika oba nga Nabbosi ono w'Emityana bwe yazannyanga abantu abasinga bamanyi ye Nabbosi era. Bw'ozannya ekifo ky'obulalu n'obwana bw'oba oyita mu kkubo bugamba omulalu obalandi ab'ebyemizannyo tebajja nnyo mu politics. Paati ki gy'ozannya? Bw'ozannya ekyobusiru ensi ekulabira mu byaki? Bya busiru. Kaakati Ssemujjuŋŋanda yali ku opposition naye yalema okumatira nti Kyagulanyi asaana obukulembeze bw'eggwanga. Ssemujju akanyoomunyomo ke kamutuusizaawo. Executive talina kira. Politics agenda with the numbers nakubala. Of course. Ekyo bwe kikulema abaakulemye. Kati olwaleero Kyagulanyi yayiseeyo n'abagamba candidate wange wuwo. George Musisi. Senior council ataliko okubuusabuusibwa. Emirimu gy'akoledde party gyonna girabika. Bwe ate olina ekizibu ekya overstay nti ebbanga ly'obaddeyo ki ddene nti n'abantu balina kibata kyakusuubiramu nga kipya. By the way factor nkulu ku Ssemujju. Factor nnene kaakati abantu baagala enkyukakyuka yaabwe. Factor nnene ku Ssemujju, factor nnene ku Sseggona baluddeyo kubanga gwoyinza okulaba ekisanja kimu bibiri n'ebitunulyanga byakuzanyisa ekibuuzo kiddayo lwaki tetuwulira ku Nambooze lwaki tetukiwulira ku Ssewuulu nti mu kulwayo okwo biki by'obadde ng'okonekitinga n'abantu bo oba gw'obadde omanyi nti eyo kati alivaayo asomya. Ekyokubiri ensi bye yeetaaga participation yo yenkana ki? Nambooze yakoze kubala wa kika kya waggulu nnyo abadde ku mwanjo nnyo mu kulwanirira enkyukakyuka paka kati abantu bamulabira bwekyo ne beerabira ebbanga lyakoze ki? Shamimu Malende yabulirawo. Shamimu Malende mwali ng'abuze kasaba amuggyako munne ono ne bamuze egindi ono gwe bamuwa munafu. By the way, Kampala tewali ayinza kutiikinga NRM. Tewali ayinza kutiikinga NRM. Tekimwetaagisa na nnyo wabula ekyensuubira nti yandibadde alabika nnyo mulaaliza president. Ewuwo sirabayo pressure. Already Rubongo yajja kuyita n'oyo ajja kuyita. Alani Sewanyana oyo akake naye kaweddemu. Nga balaga ayina numbers. Tekisoboka. Kampala bamanyi nnyo kye bayita opposition okusinga ffe abali eno. True. Okitegedde banyigirizibwa kinene nnyo okusinga ffe. Enguudo embi ziri mu Kampala omwo mwami Kirumira. Enguudo embi ziri mu Kampala omwo kintu kiki pulani bakiina mu nteekateeka. Ne ba investor baabwe babakyaliza muno bo tebasuwala. Ate kati Uganda tekyayinza kufuna serious investor. Tulina baki tekisoboka. Ensi etalina democracy ateredde tesobola kubeera na serious investor.
kama kugula obuchaina obuli muno bulina ku boda obulala bukola chapati muno kali muno oyinza n'okukasanga kakola Rolex temuli tetulina serious investor n'omu kirumira va ku ba investor bafe temuli nete mutuyambe tebunakola butya za mbizi kubanga bwe buje businga okulya tebunnamanya weziva bungi bwa tulina bachina gwe munabakola plywood investor bwebe bigundi genda obuuliriza nanyini factories ezo mbulya bagamba mbusale kinkugamba we don't have a serious investor ajja okuleeta sente ze mu ggwanga mu kifo kyamanyi nti democracy waliagamba nti abatuuze tebagenda mutunulira nga threat mu kitundu bamuwerokaminga buwerokaminzi kuconnectinga naye for business purposes bulina emiga egikuba abantu waliwo aleetawo sente ze biganawe kugambaobukuba Rolex wamikirumira otama temuli bakuba China baleeta sente wano serious investor waliwo wano alina no supermarket wali Dead Life omuchina naye ansesa mukopi oba sente yazijjawa neze ndowooza ba investor tebandize kukola bu business bwa supermarket no bandizenga muno factory egenda okubaamu lwaka ekitonywe w'abaana 15,000 tulina ekizibu kimu nti awo gavumenti wo yavaawo tewaliwoleza eggwanga erowooza ekitegedde awo yavaawo tugenda ku nsonga ya Mengo kati ensonga ya Mengo eyo mpozi beno yabaddeyo mu nkuba njagala bannayuganda ne abaganda mwenna munkwate bulungi ensonga za Mengo nze ndudde nga ngoberera Mengo ng'ogyeko gigoberera nagikolerako ng'ogyeko ekyo jjajjanga azaala maama yali ssentebe w'akakiiko k'abataka bbu Mengo gwa Ssekabaka Muteesa soogera bigambo nti nga mbyogera nga mbirumamu neva Mengo gye twali tumanyi yasiisiituka ku eno y'amayega gye tulaba era abantu obutajja mu nkuuka tebaze enkuuka yasaze buli yagitaddemu ssente ekitabangawo naye balina okuddayo emmanga okuddayo emabega ne beebuuza lwaki bwe kinaaba kibalemye naye fe abamanyiiko ebyafaayo ebitonotono kankibannyonnyole nti Mengo eyaffe gye twali tugimanyi nga cultural institution eyaffe y'Abaganda embeera mweri Mayega mwagitutte simu kiri kino tulina kintu kirala kaakati bwe twali nga obwakabaka buzzibwawo ku luutu eno komba ntandikirawo olwakadde obwali buzzibwawo basooka kunoonya era nga neyakola ekyo yali Mayanja Nkanji n'asooka anoonya Abaganda ab'edda abaali bamanyi ennono za Mengo ne bakomezebwawo mu administration yaki ya Mengo mwe mwajjira ne bano bamayanja Mayanja ono minisita w'ebyettaka ekyamuleeta okimanyi ndi kitaawe w'Amayanja yajja ne Apollo kiva e Bulaaya eyali omubuulizi w'enjiri kati bw'atuuka Mengo n'aweebwa obuvunaanyizibwa wa Mengo taata we n'aba n'empisa Mengo n'aweebwa obuvunaanyizibwa mu gavumenti ya Kabaka naye nga bano bamayanja bo basajja balundi era baava bulungi bafuutuka bulungi kaakati wano ne basooka banoonya buli yali amanyi ekifo ku Mengo ne bamuzza olwaleero kuba minisita b'amayega ani gw'omanyi ku byafaayo bya Mengo Mayega bw'azze aleeta baleeta Bassegona ne baleeta Bampuuga Mpuuga yeddira ki Nsamba Mpuuga yeddira ki yeddira Ngabi Segona abamu ku bali e Mengo Kawiiki yeddira ki Chema mugende mutunuulire Mengo ffe gye twali tumanyi kaakati abaana bwe twandibadde tusuubira e Mengo be baali be basajja nga ba Mayanja Nkanji abamanyi ebyafaayo abaana baabwe abaali bamanyi ebyafaayo n'ennono zaki za Mengo Mayega ataddeyo bameka bobumbulira bamuliika bonna bagumba
Oyina gwomanyi owamulika ali Emmengo. Oyina gwomanyi owamulwanya muli. Oyina gwomanyi owamayanja nkanji. Oyina gwomanyi owabubeka kakyama mayanja. Kati Mmengo entuufu yeriwa. Mmengo entuufu kasita baagijja mu kubeera cultural institution ne bagifuula ekkuŋŋaanyizo lya ssente awo wewali ettabu. Mmengo yava ku bantu kye basuubira. Ekyokubiri, bwe babadde basiba abantu ba Mmengo, abaana ba Buganda n'abali mu makomera, eddoboozi lyo lyenkana ki? Era lizitowa kyenkana ki compared ku Buganda gye twali tumanyi. Twali wano n'enkikusomesa ndi senga teyali Ssekabaka Muteesa, senga tuli mu East African Federation. Ssekabaka Muteesa yagaana okusayininga. Tubadde mu bbanga lyonna ery'ebyobufuzi lye tutambudde nga buli ayeesimbawo ajja n'akima ku masannyalaze Mmengo. Whether oli member wa parliament, bwe ensonga z'otugamba Ssemasonga 5 ogenda zirwana na baani? Enkukuta gy'okukutamu ne gavumenti ng'ate esiba abaana b'abantu ate n'obayita mu nkuuko obayita basiru kwenkana ki? Nze kankubulira amazima, tekyali kivulu kyojja kulaba awo nekiddayo nekitereera okutuusa nga Mmengo eziddwayo ku nnono zaki zaayo. Fakiti enkulu eri ku Mmengo kusirika 2 mu baana ba Buganda. Abaana basibwa, abaana battibwa, buli kimu kikolebwa ku baana ba Buganda ne ku ggwanga okutwaliza awamu. Kabaka bwe yayogeranga ne gavumenti yaddirizanga. True. Nigamba bannaye kitubadde tukola kiki? Kikyamu. Kabaka buli kye yavangayo n'ayogera. Katulwayo tutuuse ku mbeera nga ne Kabaka ekiwandiiko ky'anaasoma akyereetera. Ngera tunuulira bintu ng'olaba bize bwe ntuwa obutuuzi ku TV bwe nti mbasize kulaba mawulire ndaba n'ensoma ne body language basinesinkana. Era ekimu ku bingaanya okuzaala ennyo kyekyo. Nze omukazi ananzikiriza mumanya. Ali saagala kukola loosi. Ndege. Era bwe mba nsaba sikola ki? Ompaawunguza. Tugenda kusonga ya sala bileta. Ate njagala nsembe akantu ka Mmengo kanense kategeere nti bwe tuba nga tuva ku Mmengo tuddeyo twetereze. Mmengo edde ku nnono zaayo. Naye bwe tunaa tetuzze ku nnono za Mmengo kigenda kubanga waakiri kiritereezebwa mu gavumenti eziriddako. Naye wane waffe Katikkiro yakolanga ebbanga bya bisanje eyakolako ebisanje ebisukka mu 2 yali Mayanja Nkanyi. Ate nawo waliwo Kabaka yali asize ki ng'alina okuuma Damula. Ate mu basajja mu Uganda muno abaali abagezi nga nakati tebannaba kuddamu kuzaalo tuzzeemu kulaba Kyagulanyi baali abo. Mayanja Nkanyi n'Abubeka Kacha baali abo. Era Mayanja Nkanyi nkujjukiza kano yagenda n'akola strike e Makerere okuba bafumbye emmere embi n'agobwa ku university. Naye gavana omuzungu ku bwongo bwe yali amanyi obuli mu mwana oyo yagamba basale ku musaala gwange atwalibwe mu Oxford University. Yafuna diguli 3 mu diguli emu. Diguli 3 mu diguli eki? Ibi byafaayo 3 ebyenfuna amateeka byonna yabikola mu diguli emu ye Mayanja Nkanyi. Abaana be baliwa booleese mu gavumenti y'e Mmengo okumujjukira bonna yazaala basiru. Baraka tulina ekintu kye batuzimbira e Mmengo kati kansembyeyo ku kino. B'okukuta nabo mu gavumenti baleese bakandideeti baabwe bafulaga beyala kika ki eyo n'ensonga mu Buganda
ewaabwe tusimbyeyo baliwa ewaffe wali batuleetedde n'atukunda gundi wali bataddewo Eliya wali bataddewo Desire Muhoozi Ekiboga b'okukuta nabo pozishoni ya Buganda singa bayitamu Komansimbi Katushabe empiji wano niwagaba ewaabwe tusimbye yaani era gwe nga Katikkiro tosobola kulaba kintu ekyo kati ffe Abaganda abatalina bifo byonna mu gavumenti yo ffe ne tulaba ebyo aye n'otukolera enkuuka tujja Emmengo ekyo kikafuuyi mugende mumaleko omwaka apaana mudigidde musanyuke kaakati abantu bayagadde kulaga Ssaabasajja Kabaka nti okulwawo okwono kuleesa ebizibu bw'anaaba era akyaliwo ebirala bikyayonooneka. Tugenda ku nsonga ya Sarah Birete. Akati ensonga ya Sarah Birete eno yakwatiddwa temwalaba ku mu misango gye nalabye gye baamukyajinze mbu yaccessinze voters smile data yes accessinze ate zirina kabiiki zirina kabiiki kakati mwe abatalaba ku gavumenti y'Obote ng'egwa ate ndo kyevuda bulijjo mbagamba nti Obote teyali mubi nnyo kwenkana basajja bano. Gavumenti y'Obote bwe yalabanga obasimbyemu nnyo olukongolo baafubanga nnyo okukwata Lwakuna oba Lwakutaano ne beebuzaabuza bakusiibyeyo Olwokutaano Olwomukaaga n'Olwesande waakiri beyiri ogifune ku mmande. Era kuyunga section nga zino bw'oziraba eza Saara bwe bityo bwe byali. Wava n'ekigambo okuyunga section ekimpisa ekikundeesa nkukwate nkusibe nga sinnafuna tteeka sinnafuna musango kiba kiki kuyunga section exactly kubanga abazungu bano balaba poliisi gye baatulekera yali poliisi eri professional nti ayina amaka tokimwa na kabangali. Omusajja yajjanga na identity card ne baluwa ekuyita ku poliisi n'akweyanjulira n'akugamba poliisi ekwetaaga samoni zikyakola ate girabako samoni ng'omuntu bakuwa ekitiibwa mu nsi yo. Samoni banne mukyazirabaki that type of police mu Uganda yalagawa n'okima omuntu n'omusango ogenda omukyajinga togulina aye n'ogamba nkyabuuliriza. Kaakati ekitiibwa ky'abalamuzi mu ggwanga Uganda kiri ludda wa yabaye kooti tezagenda mu luwummula ne bwe zibanga ziri kale mu luwummula ne position omulamuzi takyetegerera naye yasomera emyaka 5 koosi esinga obunene mu ggwanga kanjikubuulire esomero ebbanga eddene ly'abafaaza faaza asomera emyaka 19 tozanyisanga kintu kye bayita faaza. Omuntu gwe bayita faaza aweebwa ekitiibwa emyaka 19 gy'amala mu asoma bufaaza koosi eddako obunene y'abano balamuzi baloyi naye tugibawadde olwaleero mulamuzi ki ayeetegerera mu ggwanga Uganda oba wasomera ki bitabo byakumenyera ki Alfonso Owenye eggwanga lyonna institution zikasazi. Sarah Birete kiki kye bamutidde ku bigambo Birete abadde mukyala mugoberera nnyo ekisookera ddala mukyala muvumu aweva maaki nti abadde omu ku bukiiko obulwanirizi bwaki bw'eddembe naye ng'ayogera ekyo kyennyini takiteekamu kantu konna wabula akireeta nga bwe kikola ki nga bwe kiri. Kyensuubira nti bajja mmuta naye si lwaleero bayinza omutanga okulonda kukoze eki kubanga information gy'abadde aleeta ebadde ebakosa. Ekitegeeza bayagadde okulonda kugire ng'ali munda ekyo nsuubira abadde asumulula ku naye ate bano baganda be
n'abamukkiririzaamu bo banaakulonda abasala bireete tumalize n'akantu ka fulaaga bo banaakulonda. Kaakati ensonga ya fulaaga y'eggwanga teri n'omu alina buyinza kugaana bantu ekudde wansi none waggulu by'okusaaga nalabye n'abenaale mbagamba nabo bagenda zikwata kufa ate tuganye muzikwate kasooba munnayuganda omulala n'akugamba waliwo omukyala gwe nalaba neŋŋamba bannange oba abakazi obbawasa tumalenga basaba alipoota oba yagenze n'ayogera ekyobusiru ekisembayo fulaaga y'eggwanga tekubwa nkuba twasaba Nigeria ng'enkuba eri mu kisaawe fulaaga ya Uganda nga yeewuuba ne ku poliisi zitoberawo exactly ye bwetoba kiki ekiriwaawo etteeka likugaana kuyuza fulaaga yaki ya ggwanga naye okugitunda ekitiibwa kyayo kyeyongere mu ggwanga. Wano Kipulimo simanyi Kipulimo babadde badduka emisinde ebweru w'eggwanga era oluwangula fulaaga yasooka situ akugamba siwangudde enganzi Uganda yewangula to represent the nation. Exactly. Kati lwaki fulaaga y'eggwanga ogifuula ekizibu ku Kyagulanyi naye tulina omutawaana gumu nti awa moto mu ggwanga egamba for God and my country kulwa Katonda n'ensi naye tukulemberwa abasajja abatasaba tebasaba nga guto wamusanga mu kyaki yawo ng'ategeka service ewaka muwala we nanti alina kyaki balaka basabira waka wa kamera we zitatuuka gamba nti olwaliro lwa Sande okimanyi juzi bwe yasabidde yabadde Lubaga okimanyi bagobyemu abantu n'ayengerayo yekka n'amala nadde ebweru n'abasi jajja musabi okimanyi jajja yalaka yava ku biddi muyina ebintu ebimu bye mubuusa amaazi for God and my country byengabo y'eggwanga tebasaba kino benda tukome wano toyinza kuddira genda kunkubya akalulu katuuse njagala mala kulonda naye nkyeŋŋamba ekintu kimu nkomekereza mbasaba kino kyali abakamu wakati mu buwombeefu kola omulimu ogwo nga bwe gwakuweebwa wa bannayuganda ekitiibwa wa omulimu gwe ekitiibwa langa ebintu ebituufu goberera etteeka ly'Electoral Commission ffe tuli bannayuganda abatalina wakulaga walala wano weewaffe abasinga obungi tetulina na passport zijja tujja mu ggwanga nti tudduke tugende Uganda ye yaffe emyaka gye tuwadde President Museveni ffenna tukkiriza nti gikola ki gimala kkiriza Uganda egende mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya mujje amagye mu by'okulonda oba poliisi egyekuume nabana abaana be mwagize buli omu akalulu kafunye amatire naako kakoze eki kanaaba afunye eggwanga lisigaze emiki tusigaze ennaku ntono nnyo osobola okukyusa statement yo n'olaga eggwanga kubanga naawe ozadde olina abaana olina famire olina baganda bo abakyetaaga okulabako. Kale kuva we twatandikidde ladies and gentlemen muzikirize tubasibulire wano abasubscribinga n'abasharinga n'abalikinga thank you very much ababaddeko nga mulaba mutambuze video muli bangi kubanga kijja tuyambako information etuuka ku be tuba twagala bagirabe ate era mukwate obudde mudde mu reviewing mudde mutandike mbasibulidde wano olwaleero Saturday drone mungu ankuba abankumira takumira musaala.